Ng'asatu mu lumu omwezi ogw'omusanvu munnamateeka mu kampuni ya Mwesigwa Mugisha and Company Advocates Patrick Mugisha yakwatibwa ab'ebyokwerinda. Ono yaddamu okulabikako nga nnyo ogw'omunaana oluvannyuma lw'ennaku 5 nga tamanyiddwa gy'ali. Bwe yalabika yategeeza nti ab'ekitongole ky'ebyokwerinda ekya ISO baali bamukuumidde kyengera mu safe house gye yagamba nti yasangayo n'abalala abaali bakwatiddwa mu ngeri y'emu. Bwe twatuuka Kyengera awo neemanya nti of course bano bansudde mu state house kubanga nali nkimanyi bulijjo nti wabeerayo state house Kyengera. Kati olwaleero ab'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu mu ggwanga bavuddeyo ne bakakasa nti nabo baliko okwemulugunya kwe bazze bafuna ku safe house y'e Kyengera. Kituufu tubadde tuwulira oluvuuvuumo ku Kyengera nga babaka bagambye. Ssentebe w'akakiiko kano Medi Kaggwa ategeezezza nti safe house eno etandise okuwaawaala ennyo mu matu g'abantu baakugirambula balabe ekiriyo wamu n'okwogeraganyako n'ebitongole by'ebyokwerinda ku nsonga eno. Monitoring ebifo bino tugikola buli nnaku naye ngambye tugenda kufuna meeting ne ba security chiefs tubabuuze ku nsonga eno kuba twakkiriziganya titujja kufuna meeting ez'awamu twogere ku nsonga zino. Kaggwa agamba guno si gwe gunaaba gusoose era ebifo nga bino ab'akakiiko babirambula ntakera. Emabegako eri nga byakyake nagenda ku gye baali boogerako ennyo ku Kololo banzikiriza ne ŋŋendayo nendabayo gakireka tugendayo basitaafu bagendayo nange ŋŋendayo. Akakiiko kano bino kaakubikola olw'obuvunaanyizibwa bwako obw'okuwabula gavumenti bwe wabaawo ensonga yonna ku ddembe ly'obuntu eba tegenda bulungi. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.